akayimba. Jeni byenkugamba ebya Katonda sibimanyi nesiga lubale wange wamaanyi. Leka towemula. Ogamba otya? Oyo Mukama ali ku ntiko. Tonkuba Katonda wo. Ye yatonda eggulu n'ensi. Tokigeza. Katonda gwe nkugamba wamaanyi. Jeni byegamba ebya Katonda sibimanyi nesiga lubale wange wamaanyi. Leka towemula. Oyo Mukama ali ku ntiko. Okakasa. Ye yatonda eggulu n'ensi. Tasinga lubale maanyi. Gomanyi lubale. Anyway. Yo. Bobu. Wangi tata. Tuulira mwakubya akayimba. Akayimba aka Katonda. Akayimba ate gwe nga ndabo kakuba. Katonda akola. Akayimba Katonda takola nawe. Oli lubale. Abantu abo mu ggwanga bafuga aba. Lubale ne Katonda. Goji wegendereze ebisinga obukulu. Lubale. Wogenda mu ssabo. N'ofukamira n'osaba jjajjaabo. Ebintu babyanguyirizawo kubanga bayambagana ne Katonda. Neggwekera ku makya ogenda osabe Katonda. Katonda Mukama wange mpaye ekintu bwe kiti nga kinaavaawa. Ebibyo bya mpola mpola naye biri majega waggulu. Otegedde ogenda n'ogasaba bakuwerawo. Kati olina ekyakyo oyinza okuyisha. Kyogamba abasaba bo baba balimba. Baba basaba byabwe kwebuzaabulize naye abantu abasinga ba lubale. Bobo olimba. Ate nimba waggulu wali ose. Madamu amanya. Amanya nzo Mumbeda Jennifer Mutesi. Nga wonna oluyimba olwo lupya balita towemula kweruli ku YouTube ku TikTok gangezaako gamba oblazo ono ebyo byalimu ebya lubale byadda Katonda yakyusa dda kubanga obulokole bwajja mwaka ki osoko ngambe bwagwa byadda ng'ovudde ku bulokole Katonda yaliwo luberyeberye kubanga ku luberyeberye Katonda yatonda ensi eno na byonna ebigirimu ebyawandikibwa tebigamba ngako nti ku luberyeberye lubale yatonda ekintu kyonna. Ye Katonda afaanana ati? Katonda mwoyo mwereere waali naye ate talabika. Naye nze bajjajja mbalaba mbamanyi. Ali wajjajja. Era njogera nabo. N'obudde buno sina ddiini naawe nze ndi musamize. Oli musamize? Sina ddiini. Kati omusajja ono njagala alokoke. Tebakutuma linnya. Mba nkulimba. Tebakutuma linnya Bobu. Yenze Bobu w'Omuyakuza. Omuyakuza omanyi kitegeeza. Gwe wali owulidde linnya ki ddala? Gomanyi linnya ki? Eri emisambwa mukalazi era lyawako oliwulira. Lyakika nati abasajja baganda. Bali abasajja baganda abazibu. Eddala mukalazi Bobu Omuyakuza. Kati obanga era Katonda woono omulaba tamanyiyo ne mu bantu be bagira tamanyi. Abula waba ayagala okunfuna alina okwebuuzaako ku Mbalubale kwebuuza ku jjajja Ddungu Muwanga jjajja Kiralire ababeera awo batyo kubandaalira ogwejjo obubi jjajja Kiralire yekiikawo nga gwe ate omwana omuzukulu ogenda mukola kyo tegedde naye kati obanga gundi oli wa Lubale kati empote tezakutte mu studio ng'oyimba oluyimba olw'eddiini. Zaze ne zimbuuzaako ne baba ne zimwongera amaanyi. Baba omanyi ng'ejjako by'ekidongo. Yakikubye okuva ssaawa 4 ez'ekiro mpaka ssaawa 3 ez'okumakya. Nga ze zimuwanidde zigwa Terezaamu wano. Okuba ono yadde amanyi Katonda so bajjajja basembedde bali ku nnanga. Baba abagenda suna ebyepesa nkono ne gubuuka ne gusuna n'eddunje. Negeza olaba ekintu nga kivuddeyo kati omanyi abantu nina n'essimu yavudde Amerika. Bayizayo nga baŋŋamba kola oluyimba nga baagala genda nga sina passport nga omanyi bajjajja nabagambye banguye mu kintu ekyo naye nga afuna passport otegedde. Kati Bobu kati mwavudde ku ky'okuyimba oluyimba olwo? Nalabye ono omwana nga awabya abantu bange. Nalabye ono omwana nga awabya abantu bange abanyonnyola Katonda era ssebo wa ddiini nnyo ono. Ennyimba zalina zonna nga 15 zonna ziri ku Yesu. Namugambye tuwaba jangu tunyonnyola abatuuze ekituufu n'awakanya nemugamba tugende bigwere ku microphone labe ne bigwera ku microphone. Madam wavude ku ky'oluyimba oluyimba olwo Bayibuli egamba nti abantu bange babuze olw'okubula okumanya. Kati ono njagala ategeere nti Katonda ali waggulu wa buli kimu era kyemmanyi ajja kwatula obulokozi. Bobo ogenda kwatula? Nga nyiza okwatula Owalubale ng'aba muzibu nnyo ne gavumenti emmanya bawamputtu.
Bobo Lubaale gwosinza ali luddawo. Lubaale ali wa everywhere. Ali buli wamu. Ali buli wamu. Ludde wali obuddo bwammwe. Obuddo. Mwe kati nze we mba ngenze ebuwaya omanyiyo. Ebuwaya we wali ekigwa kyaffe ng'ab'emmamba. Era bwe tugenda ntuvunama ne tubasabako. Otegedde. Ne tubeera nange okubasabako ewaka ne bagamba jjajja leero genda kuntambulira lutya. Nganda bango olusiwuufu ne bangamba katulunyirize. Ngendo genda ku mulimu n'entegula. Wakananga atano gandi mu nsawo nga nywa bbiya. Ngamba yirako ne wansi munyweko tunywere wamu. Ngalo kyo bagambayo. Abantu ina kyo bagambayo. Abantu bo basubire video bobo we. Video bagisubire mu mwezi gumu kwa video yo sinyangu. Video sinyangu eyo yakuteeka kwa kati Katonda agamba temugikwata ne Lubaale agamba mugikwate. Mama madam wekiri. Video tugenda gikola sawa yonna kubanga obugabirizi webuli. Omusajja ono nali mugamba era kivalo limba ngamba ye Katonda agamba jangu nga bwoli. Ye ayinza okuba alabanga Lubaale amukolera. Naye anjagala akkirize Katonda alabe wa Katonda webiwomba. Katolo limba sawa yonna video tugenda gikola kye tusaba abantu baffe batuwagire. Olimba kweruli ku YouTube, ku Facebook, ku TikTok. Batuwagire audio eyo deni ne video nga wejja obudde bwonna. Omukulu ono yaŋŋamba mbu oluyimba luggwe nga Katonda awangudde. Nange ne muddamu bweza bwa mukasa togeza okuzaalawa Katonda gyali ekyo nange nzekereza naye ebyokunsi byakunsi nze Lubaale gwe mmanyi. Kati nze kyemugamba mwannyina zoono ti ebyokunsi bikola ki bikoma. Tubalabyeko abagagga abakabi nga n'okusaddaaka basaddaasa okufuna ebyensi naye obudde butuuka ebyensi era n'obirekawa ku nsi kubanga bya mubiri. Lubaale baamwawula abagagga balina bye basinza. Ebyensi bino byonna ogenda bifuna Lubaale akuwa katugambe. Kino tekirimu bagagga. Abagagga batwawukana kuffe n'aba Lubaale. Kino bannange mukiwulirize abasimza emisambo abasimbiza biki abasinze ebyobuwangwa byabwe nze nsinza bya buwangwa. Abagagga ero bawulira bakyuka mu batekawo liminati. Tanagambako mayembe, tanagambako misambwa, tanagambako ki abula yako asinza luminati. Bebo bosanga mu basaddaaka mbizimbe abaana, bebo bowuli abakirira mu nnyanja, bebo ffe bye tusinza si byebyo. Ffe tusinza masabo. Era kyaki eyaffe ebeera ssabo ne bajjajja baffe bajja batubuuzaako obo bajjajja bebo abagenza abaafa mu kika kyange kati ababo tebayinza kujja kufuga wange. Nange nina bajjajjange. Otegedde nina jjajjange kati nga olaba jjajjanga yafa bamuyita bazanya nengo. Jjajjanga azaala taata wange mama wange gwe kyolina omanya buli afa alina okulagula alina okuyambako n'ekika kyewaabwe. Otegedde bobo nga tusubireyo omuziki omulala era nga guli Katonda oba gwe bya Katonda ogenda biviirako dda tokyayinayo ddala Katonda mulaba nga wonoolaba MC Fish. Naye gyali ayina babamwakkiririzaamu abamu ne babawaabya n'owulya pasita mbw ate yakuta omwana pasita yakoze bw'ati ate endiga nezisigala nga gwe lwaki babaziyita endiga basaba muno ndiga sijja banyonyola bingi naye nga mpulira mbu babayita bitaama kati entaama ezo ze zimanyi kati ffe tuli ba Lubaale jjajjaffe nayiza tuyita ndiga kuba endiga eba nsiru nnyo etambuleko tekamutwe gweti ekidiga embwa ekitandikira kumukira n'ekirya mpaka ku mutima nga tekikaabye kati omuntu okuyita endiga oba musiru nnyo asembayo. Otegedde ne bakuyita endiga n'osigala ng'ogamba kyekyo ndi ndiga ng'osaba kati gwe mpita endiga owulya ejjambya gye nkikugirayo era bajja tusanga tayinza kugamba nti ndi ndiga. Nze ndi wa misambwa era toliwulirayo oluyimba lwa Katonda era sijja dduyimba nojja kuwulyako ennyimba ez'enjawulo kubanga nze ate za laavu ntono era sina nnyo laavu. Kati olinayo ko lwa Lubaale? Soko tuweeko ku ka Lubaale. Aka Lubaale? Ennyimba nyina nnyingi nnyo ze sisobola nakugamba. Otegedde. Kati Bobo, omuntu omulala bw'aba azze ng'agenda akola kayimba ka gospel. Oyinza omuwa omukisa n'okola naye kuba gwe toli wa Katonda oli wa Lubaale. Nina okumuwa omukisa lwa nsonga alina okujja nnyonnyonnyola abantu bave mu kizikiza bagende mu kitangaala. Otegedde nina omuwa omukisa era ne tukuba oluyimba.
oyinayo kira kyolaga togere kati nga muko kati wetwakomye kati muyina enteekateeka eddamu okolayo oluyimba olulala mwembirire ffe mbiriri katulayo luno engeri gye tugenda tukasukayo kubanga ndaba maanyi naye engeri n'omuwala ndaba yeecangacyangamu ndaba ayagala nnyo Katonda we ate nange njagala nnyo olubaale wange buli ku makya ayagala mbunsabe otegedde ekyo kyekigenda otwawukanya naye otegedde nze ndiwa ayinaawe nange nino otegedde tetuli bafumbo ekitegeeza akayimba kali lubaale verses era nozina bangumi nga tategedde lubaale njamu okyamu empi lubaale verses Katonda madam siwe kiri yes aya kati abawagizi bamwe bubaka kiwe mwagala babakolere abawagizi kyembasaba nze nga tannaba kubasaba nze mukalazi Bobwe Omuyakuzza kyensaba naye mutuwagire tuli baana bammwe ate ffenna beebimu buli kyetwogera wano buli omu akimanyiiko tetwogera kintu kitali mu ggwanga buli omu akimanyiiko kituufu Katonda waali era naye bamumanyi nange kennyini lubaale waali ate n'abantu bamumanyi otegedde nawe abafaaza bamugamba sooka oddeyo weetereeze ze ennaku ze bamuwadde okugenda okwetereeza bakimanyi lwaki bazikuwadde gwe siruwala oleme genda tuukiriza ekyo bakuwadde ennaku 10 ogende weetereeze eka gwe siruwala odde ku bibyo otandika kulya miyembe ku kyalo bakuwadde obwafaaza bakugambe sooka ogende weetereeze odde bakutikkire bakuwa ebijowoowe otegedde kati kikugiddisamu bugende ewaka genda osabe bajjajjaabo genda obatereeze ojja okola ekintu kya Mukama Katonda nga kiri butereevu mubaka kibolekera abafaani bo bafaani baffe kyembasaba kutuwagira enyimba gospel era enyimba zange kweziri ku YouTube Facebook yonna oteekamu Omumbejja Jennifer Mutesi banfuna tusaba batuwagire music tukyaleeta mungi nono omwami tusobola okuddamu era netukola tulina essuubi era erikolayo oluyimba olulala naye nga tuwagire oluyimba lwerwo baluyita towemula anga Bayibuli egamba nti ekitangaala kyajjako gye bali naye abaali mu matwale ge tebakola ki tebakitegeera kati omusajja ono nze nja mubuulira enjiri paka wanaategeera Katonda nti Katonda ayinza ebintu byonna nja mutwala tumwambule emindi zonna azisuula eri adde eri Yesu kubanga Yesu agamba lyekkubo emazima era n'obulamu n'olwekyo mutuwagire bambi mutuwe ku mirimo ffe weetuli tujja kukola okuyimba tujja kuyimba tujja bakuba endongo tugenda bakuba endongo bannange temuzala wanga lubaale maanyi Katonda gyali naye lubaale maanyi Katonda gyali naye lubaale maanyi nga nsinzira ku TV yaffe eno baasi eyo TV y'amaanyi naye gwe kyolina omumanya oluyimba lugenda kuyita ku Mix Media lutambule ensi yonna lugibune niye oluyimba lwa lubaale mu Katonda owa Yesu tetukugaana wagira n'owa lubaale wagira nege otuka eyo nondako ekituufu kyoba owagira sigenda kusalirawo mbulonda lubaale londa Yesu gwe londako ekituufu kyoba owagira bwekito bwe kiri amanya n'eddoboozi Bobu Omuyakuzza Uganda faamu omulimi w'e Kampala maama najja n'akasimo wekityo bambi mwebale kutuwagira batuwagidde era mwongere okutuwagira obuyimba mwena n'embaga mikolo kwanjula Jennifer Mutesi Omumbejja munkoneko enamba yange eri 0702 28 54 45 ayagala okumanejinga music okuteekamu ku ssente akuba kweyo enamba naye nga music mungi nnyo akyaliwo nina akayimba kanvunamenga awo nina akayimba tutyabula amakina de nina akayimba towemula kekali kati kekali mu kutambula mutuwagire amanya n'eddoboozi nze Omumbejja Jennifer Mutesi. Salute.